Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasoli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Ali ku mukutu guno ogwa Farm Business Uganda nsonse nnyo okubanga nkulabako ate era nga nkuwulizaako ku bugazi obw'ensi eno. Weebale kubanga otulaba ate era weebale kubanga otugoberera. Ffe twasalawo okujja okubaako bye tukubuulira ate munnange bw'obanga oli kulaba tuli mu nnimiro ya kasoli. Tukulaga ebitooke ne tukulaga ebijanja ne tukulaga kabeji ne tukulaga obutunda ne nkoko, bumyu, bintu bingi. Farm Business tugoberera kugaa nti kino kitongole ky'abalimi n'abalunzi kikuyambako kubanga ofuna amagezi nandi kino okutuusaako ebyo kyenva mbakubira omulanga mwe mwenna abatulaba era batugoberera abatufuula number 1 okubeera nga mutuwa ku mirimu nga Farm Business Uganda. Twagala okwebaza abakonektingako naffe abatugobererako. Mwebale nnyo nnyo nnyini ddala okubanga mutugoberera mu mbeera efaanana bweti gwe nno omulabi waffe omulungi. Farm Business Uganda era kalongo kaffe nga bwe kali osobola okubanga otugoberera okulayikinga okona mu simu yo agambo akagundi kagalo kabanga bwe kati kaba katunde bwe kati waggulu kati bw'obanga ojjayo mu kulayikinga ate agalo katunde bwe kati amu balayikinga ate bamani ne bejjamu. Subscribing ekigambo kibeerawo ntera okubagamba nti kale ebeera myufu ekiri obeera mu kale myufu ya bulaka kale kisinzira esimu gy'olina oba tablet oba kompyuta yo naye ogamba nti olaba vidiyo zaffe n'ozireka bulesibwa otyo. Subscribinga, olayikinge, osharinge linki otegeeza abalimi balala nti waliwo omukutu ogwa Farm Business Uganda. Enkuba eri kutonnya naye waliwo kyembalinja okwogerako okwo bintu bingi tubyogeddeko. Teekako ebigimusa, teekako ki kasoli w'abantu enkuba eri kubanga etonnya ate nga bamu baali babaziza business. Waliwo kyembalinja tutunulireko nakadde nga ntoyinza kubanga okirengera obanga okiraba. Empewo efuwa kasoli ddala bali ku mbeera ey'ensozi oba mu bugulumu kuba nti kasoli waffe ono alimuuko bw'ati nga bw'oli okubanga oli kumulaba nti waliwo engeri y'akaserengeto. Kakati kasoli wabamu engeri gye bamusimbamu kyova olaba nti nno ensimba ya kasoli oba ensimba y'ekitooke soli oba ensimba ya muwogo ku lusozi yanjawulo n'ensimba ya muwogo ey'oku lukalu oba ey'oku museetwe. Kubanga leka nkulage nti nno bw'oba osimba ekitooke ku lusozi olina okitwala nga
tugeze wano ile lusozi olusozi katugeze ludde eno bwetti nga kamera ffe gyeri ekyo kekirina okubeera nga kigenderibwa ekinga ekiri walampa olusozi tokisimba kitereeza era n'ekinnya ekisimibwa ekyekitooke oba ekyamuwogo esimibwa ku lusozi kiba kyanjawo n'ekinnya ekisimibwa wanowa ku museetwe kuba muwogo tetukyasimba oli muwogo ow'okubuliza mu ttaka oba ngeri nga bw'oli obitegeera kati kasooli ono bw'obanga oli mu biseera mu kitundu nga kya lusozi kino kyenjagala okuba nga nkutegeeza gwe omulabi wa mukutu guno gwa Farm Business Uganda logo ya kitooke na mutwe gwante nti ekinnya kino oba okisima layini zino eno ogenda zitwala otya layini zino eno ebitova ntubaga nti ebintu byammwe bitambulire muki bitambulire mu layini lwaki nti kino kyenjagala okwogerako bwe kituyambira kasooli ali ku lusozi ng'empewo eyitiridde tugeze mmwe muli budde oba mu bitundu eby'obusozisozi oba eby'ensozi nga gye mwateeka ebirime byammwe nga kasooli nkuwa amagezi gaagano nti bala layini 5 ba layini 4 ogende ng'oyisaamu omuguwa bwe guti yeggoozi kitegeeza obanga obala bizinensi obanga obwebala kubajuka kasooli bwatula bwati wansi enfuna ye egenda kubanga buli ekima ekibanga kimiribwa eki nekigeza nekikkamu neribatooke nga lyagwa terisobola kubanga osobola okulifunamu nga liri wansi olina lifunamu nga likyayimiridde kati kitegeeza kiti okwewala noosi zino kino kyo tulina okubanga tukola kiriwa nti sima kasooliwo funa wayazo oba gundi emiguwa gwozi gwe ndi okwogerako osimbe ebukonde eri osimbe n'enkonde eri kakati layini 4 layini 3 yisaamu emiguwa gyo bwoti oyisa emiguwa gyo bwoti emiguwa gino eno buli empewo eno bwegenda okujja tegenda suula kasooli ono wansi nfuna bulungi tegenda kubanga esuula kasooli ono wansi lwaki nti nno buli wegenda okubanga efuuwa agenda kubanga agweno kati kuba abantu bamatwaje kasooli ali kugwa kasooli ali kubanga gwa ali kugwa wansi ebina firi kugwa wansi lwaki ekitoke kiba kizibu okugwa wadde ku lusozi lwaki nti nno bw'oba wakisima ng'okyuteri bwoti tone wotaba tutadde mu miguwa kino ndi ku kasooli si ku bitooke kati ono kasooli ye wadde omusimbi okusozi kitegeeza nga olina otambuliza ebirime byo mu layini kitegeeza ki ekirala nti kasooli wo ku lusozi ensimba ye bayanjawulo lwaki ebeera yanjawulo nti bw'oba obadde osima layini nga zambuka bwambusina lusozi nga zigenda ku lusozi bwe ziti zigenda ku lusozi zeebase zikiike oba oli kubanga okyegera zikiike bwoti ziseme bwoti toyambuka na lusozi gye lukoma ng'otema oyambuka n'olusozi nedda kitegeeza gwalima ku lusozi okwewala kibuyaga okujja ndi kwogera ku kibuyaga ly'okuba ebirime byaffe layini ziteme bwoti ziteme bwoti nga bw'oli okubanga olaba kaizo layini zatemebwa bwe ziti nga zambuka waggulu kati layini zo banga ozitema nga ogisisemu kubanga kitegeeza nti bwe zinaaba zambuka waggulu kigenda kuba kizibu okusibamu waya gwoba gozo no gwendi ogera ko simopo kitegeeza kasooli ajja kuyika nga deno bwati ekyemmanga oba tugezo empewo nga gyeri okufuwa gye bali okusinga okubanga abalimi baffe babakosa n'olwensonga omulimi wa Farm Business Uganda ekyo mbadde njagala nkyogereko mu kaseera kano akakibuyaga ate tumanye n'ensimba y'ebirime ebisimbibwa ku lusozi oba oli kubanga okitegeera okwewala ekirala nti bw'oba osimba ekirime nga okisimba ku lusozi oba waggulu ku lusozi simako ekinnya ekitegeerekeka teweesimya bunnyanya oba oli kubanga okitegeera nti oli kulima ku kasozisozi osima obunnya bw'ebitooke bwe buti eyo embeera tulina okuba nga tujejjamu gwenno omulimi waffe omulungi olwo noowomala okukola ekyo kasooli wooyo agenda kubanga tukola lwosi kuba empewo ennyingi enkuba abamu muligira kasooli ng'empewo erimu yiwa wansi n'amalimiro agamu gye tutuukako obwekito bwe kiri kati kime kasa kiggwa wansi oba nekyekiika omuntu kasaale mala bw'ati taddamu kubeera nga bw'abadde n'olwensonga ekyo tulina okubanga tukikolako nga ffe abalimi ate era nga ffe abalunzi abamukutu guno gwa Farm Business kati nno wendi obakubiririza n'okubanga ebirime byaffe byonna tubiwa obudde eyo mbadde nyala nkutegeeze ekyo bere ng'okimanyi okubanga ebirime byaffe tubiwa obudde buli woolongoosa ekirime n'omuntu tagenda kujja akuyiseemu amaaso tugeze omuntu bw'asanga kasooli ng'ayiise bw'asanga ensolo yonga erwadde bw'asanga etooke nga liri wansi sente zandikoledde waggulu siza agenda okukuwa kitegeeza togenda kubanga weeramula kakati kitegeeza nti baako engeri gy'oteekerateeka oleme kulinda bw'olaba nga lusozi nga
kasoli waneibawo yayiise obanga ayiika buli wasima waagwa ekibadde akibuusa amaaso bw'osima layini ng'ozambusa bwoti newaba muwogo gwali ali eyo muwogo oyo muteekeyo nga bw'oba osima ekinnya kino ekya muwogo ng'osima ekinnya kya muwogo ku lusozi luno jjukira emiti gino eno ojagala gibenga giringa egigenda bwe giti oli kitegeeza ettaka lyo olina okuba nga olitema bwoti naye nga obaako engeri gy'olibinulamu simanyi oba muyinza okuba nga muntegeera aba mujja komenewa tetukitegedde ettaka ly'oku lusozi tolitema sima kwejjukira tugenda simba muwogo ono mu kinnya ettaka lino tulibumbabumba yeye ennima ey'omulembe tuliteeka tubanga basima engeri ya oba nkiteeka tetujja gamba kakata naye ettaka lino tungeri engeri si wakusima mu ttaka kubulizaamu kati ng'emiti gino gibeeramu kano bwe kati nerugamba nti bw'oba osala ekitooke kisale okiteekemu kati kano bwe kati kitegeeza n'emiti gino oba onaaba osimba gigenda kuba nga gibwe kiti kati gibe nga gyebaso kitegeeza nti neweebanga tugeze ebiseera bya sizoni bya mpewo ng'enkuba esukkuluma ekibuyaga mungi bajja sobola okukwatira muwogo wono okubanga teyeeyiwa oba kweyala kutala kubanga ajja kweyiwa nga muto ateteganyibwe mu ngeri y'okussaako ajja kweyiwa nga muto. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri eyo zirabiriramu olyoke ofuna amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasoli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.